Ansanyasemo Honorable Yanzege Tata Wekitiibwa nange njigidde teacher headmistress w'essomero lino badde ebigatta Owekitiibwa Charles Peter Mayiga Tata omusumba waffe awamu ne ttiimu yonna y'Obwakabaka bwa Katonda gy'okulembera abasomesa baffe aba Kizito abazadde baffe mwenna abali wano n'ab'emikwano abaana baffe musaasire nina ekirala kye nayiga naye olwaleero kibadde tekirekeka naye nja kukoma wakati awo kubanga tukuyigiddeko ebintu bingi Owekitiibwa bwatulambika n'otugamba nti protocol abasoose baba bamaze okujja okusavinga abaddiira tetuddamu naye waliwo abadde batalekeka ssebo. Njagala okwebaza Omukama Katonda era tusooke tuddemu nti Mukama mulungi obudde bwonna. Amiina. Taata Owekitiibwa amu ne Taata Bishop n'abakulembeze mwenna n'abaana baffe ne bamaama ne bataata nange ndi omu ku waabo. By that time nali nsomesa St. Kizito Rengo Primary School, St. Kizito tandika eno. Ate mu byafaayo bye nnenyumirizaamu nali ne maama wange Reste namulabyeko wano yali headmistress waffe Reste Nanyonjo. Bw'awummula nti n'ate teacher wa Bishop yagambye kuleeta muntu mulala nakikwatamu nange naye nga weewuunya essomero nga lya musingi mu Katoliki kiri ku rekodi maama anjulira ne we yaliwo simuwaayiriza. Bwe nakuŋŋaanya endobolo baŋŋamba kyewuunyisa nkuŋŋaanyiza endobolo nnyingi ate ne ntuusa Falakaya bulayinza okunjulira nakuŋŋaanya nnyingi. Bishop onzijukira nga tonnafuuka Bishop. Olukiiko olw'Abakatoliki nga tusaba parish yaffe y'Ebweza naleeta ebbaluwa nga ndi kansala. Gwe wennyini n'ombuuza yeggwani Sekindi Aisha nga ndi ku lukiiko lw'Abakatoliki olusaba parish yaffe era n'oŋŋanti mutuufu oli mukulembeze. Taata nze ntambulira mu mikisa gy'abakulembeze naye ndowoozanga ekikulu taata Katikkiro engeri gye watugamba okubeera abeerufu ntambulidde nnyo mu bwerufu y'ensonga lwaki ndowooza n'abantu b'akalungu banteekamu obwesigwa. Kansabe Katonda nti musigale ng'obwerufu obwo n'obwesigwa mukyabundabamu. Njagala kwebaza Father Kayabula nanti teyali yekka singa kitovu yagamba nti essomero teritandika teryanditandise naye munnange weebale nnyo Father weebalire ddala era yabadde omu ku abo abasoose okumpeereza ka message n'aŋŋamba njagala obeerewo okujaguza olunaku luno kubanga ntambudde nnyo. Bayira Bishop kino kankyogere neebaza Katonda. Nze ndi mukyala musiraamu naye ndowooza emikisa gy'abajjajjange gyantambulirako kuba abajjajjange bonna Bakatoliki. Yasomeranga Chopran School nga Father Mwanyinaze gwayogeddeko Honorable yatuleeteranga nnyo ebintu ng'engatto engoye ebiki nga tumuyita nnyo lwe twabanga tuggalawo omwaka. Naye nafuna omukisa oba ng'abaana bano be tulabye Father Musanya n'anjagala nnyo lwakuba munnange yavaawo
oli ayinza okuga nti Aisha byabufuzi naye singa Father Kajubi abaddewo abadde ajja kujulira nze Father Musanya yajjanga ne Haji Sekindi ebugomola nannambula ntambudde nnyo tebakitekwepanka nga ndi muganzi go ge mazima mwekereziya okuva ku Father Musanya tambudde ne bataata abakulembeze nga tutambulira nali mwana muto naye ngajja nannambula saakudda mu bingi byonna banaye ndi musanyufu nnyo ndi musanyufu nnyo Kizito Mugigi abaana baffe njagala okubeebaza omutindo gw'omulaze wano bwe mubadde mutuweereza message ne background y'essomero byonna bibadde byeyogerera. Maama Headmistress njagala okwebaza ne staff yo omulimu gw'okoze mu kitundu kyaffe ogwa Kizito. Njagala kwebaza bonna babwana mukulu ne bafaana bonna abatwala ebyenjigiriza mu parishi yaffe eno amaanyi gonna ge mutadde so si mu Kizito yekka nene masomero amalala gonna naddala ag'obukatoliki. Gavumenti yaffe n'abuseewo ng'ojja kubeera mu bufunze tesse masomero tesse byanjigiriza naye lwakuba omutendera gavumenti gwe yagendako sincerely speaking nali nkyasomesa mu 97 UP n'atandika bw'ogenda mu statistics ne zikulaga abaana abaali batasobola kusoma abaali batasobola nagenda mu masomero ndowooza tetusobola kugamba nti completely gavumenti ekoze nothing ndowooza bwe tubeera benkanya lwakuba nti saagala kudda mu bingi gavumenti yajjirira oyo omwana yali tasobola kubeera nga bano okuwaayo akasente. Nina essomero Kizito lwengo yange wali abaana baawo essomero lye lisinga okubeeramu trained teachers. Tulina essomero erituddiridde awo bright future. Omwana wa primary 1 awa emitwalo 14 bali tebalina kye bawaayo. So tusiime ekyo ekikoleddwa neffe ng'abakulembeze tusobola okuvaayo because ndi mu gavumenti ne brother gyalimu ffe gavumenti by the way ffe tuli masiga ekyetagisa okukolebwa mu primary schools oba mu government schools nekikolebwa so that we can also improve. Naye tosobola kugamba nti omuntu asomesa nga omuzadde talina kaawaayo but in the same location mu kitundu kyekimu abazadde abazaala abaana bali abawe 14 mu private school ate mwe muva na bano ffe betutuuma nze kyendowooza mu bwongo wange nti abamu tubatuuma butuumi naye nga basobola kuba bebamu osanga omwana omu ngaali eno mu private ng'amubeera ewaffe nga tewakola ki eno mu gavumenti nga tewali. Naye twagala kwebaza private schools kubanga omwana gwe mutendeka era waggwanga mwebale nnyo omulimu gwe mukola era eggwanga lyaffe. Njagala kumaliriza nga neebaza taata ow'ekitiibwa. Njagala kwebaza obwakabaka bwa Buganda bwe tukwatiddeko mu sectors zonna naye nze nja kwebaza okusooka ng'omulimi Mwanyi Terimba era akamakonkubyawo omuganda aga nti kasuze empisigo ki ku lugo. Nja kulindirira n'essanyu lingi nnyo paka Mukama lwali kintuusaako naye nga tetujja kuswaza eri mu sub-counties zekulembera kyamulibwa mwe tuyimiridde ekyalidde Empanga mu Kalungu district okulima emmwanyi
edda bayitangayo Karamoja ya Uganda kubanga twali so remote naye olwaleero twakute namba 6 mu Uganda yonna okulima emmwanyi kati omulanga tukuwulidde era twagala okwebaza gavumenti ya Ssaabasajja ne gavumenti ya wakati omulimu gwonna ogukoleddwa okulabika nti abantu tujjumbira obulimi bw'emmwanyi. Nange kennyini taata era nkoze buli sizoni mbadde nga bay'emmwanyi sizoni yaggwa nagaba emmwanyi zamukadde 98 n'emitwalo 5 mu balimi baffe kubanga bwe batukaabirako Mmengo negamba nti Ssaabasajja n'asiima tulime emmwanyi naffe buli omu olina okubaako kyokola okulabika nti ekyo kigenda mu maaso. Njagala kwebaza omukago ebintu bingi nnyo by'obulamu by'obuweereza bw'amawulire mu buli ensonga yonna gavumenti yaffe y'Emmengo yeekoze okulabika nti ey'amazzi n'ebyobutonde okwebaza omukago bwe wakkiriza ssebo ne tutta omukago naawe ne gavumenti y'Emmengo okubeera nti bulungi bwansi okuzzaawo obutonde bw'ensi tukwataganyiza wamu ssebo tweyanziza nnyo era buli mwaka tubukuza nga tuli wamu ate nze kyemanyi nti eddoboozi lyo n'eddoboozi lya baffe abantu baliwuliriza nnyo abantu batemye nnyo emiti tweyongere mutuyambeko taata okwongera okukubiriza abantu okwongera okusimba emiti. Omwezi guno gwennyini gwe mwezi ogwabaddemu nga 15 olunaku olw'okunaaba engalo. Munnaffe mu Parliament Honorable munnaffe omu yambuuza ne musaba ssente ezo muzigenda kuyigiriza abantu kunaaba ngalo. Lwe namanya bwe nagenda okubeera nga kulemberamu olunaku olwo mu disitulikiti ya Arua nti ebbanga lyange lyonna ery'obulamu olwo olunaku lwe nasoose okuyiga okunaaba engalo. Era nekitukwatako nga minisitule tugende mu maaso n'okwongera okwadvocatingira ekintu ekyo. Bw'oba otudde wano ne weebuuza obudde bwakakeeredde wakanaaba engalo emirundi emeka naye wakakwata mu bantu oba mu bintu ebiyinza okubeera kubanga engalo zino Katonda yazituwa engalo ezikuliisa ne zikukkusa twakizudde nti engalo ze zivaako olumba ate olututta. So obulamu bwaffe ekintu ekyo twongerere ddala si lwakuba COVID yakendeera naye tugende mu maaso n'okubeera nga tunaaba engalo n'okubeera nga tusanitizinga newankubadde ffe tulowooza nti COVID yakola ki yaggwaawo. Ebiseera ebisinga oba oyagala okumanya tomanyi kunaaba ngalo bwe tuba tugenda okulya tunaaba n'amazzi meereere bwe tumala okulya tunaaba ne sabbuuni nga tujjamu akawooka ebyo bye tulidde naye nga twamaze dde okulya obukyafu. So tutandike ne sabbuuni nga tunaaba engalo ate tumalirize ne sabbuuni nga tumaliriza okulya. Tata Bishop njagala kwebaza ku butonde bw'ensi bwe mwasalawo ne mututeerawo ekyuma ekikola recycling obutuko obwonna bwonna era kati bw'otambula mu kitundu olaba nga bukendedde bannange tukubire ekitovu eyasalawo tukolera ekintu ekyo nti obutonde bw'ensi babukutteko mu ngeri y'enjawulo n'ebigambo ebyo sigadde disi kindi Aisha Omunyalwanda Ssaabasajja